Mamedika Chika, abantu bangi nnyo banfollowinze n'oku appreciatinga message gye sharinga ey'okwenyigira mu kukola production. Nga musinziira ku nsonga nti Mamedika Chika ebintu ebisinga byayogerako era bibalagako. Step by step. So si bintu bya utopia. Kujja kintu bujja mu bbanga n'okisuulirawo awo abantu nga tobalaze step by step engeri kigo gye wakitambuzaamu ne gy'okitambuliramu. Bannange nabalaga nga tukola emmere silage. Ne mbalaga kasooli waffe yali omuyitirivu obungi ne tumukubamu emmere. Ne mbalaga entuumu nga tuzikuba. Entuumu ne ziwera 6. 6 mega ones. Nembalaga nga tuliddeyo emu tugimazeewo naye nga kasooli akyaliyo ne tuddamu ne tukuba omulala. Nembalagako ne Mountain Kachika nga wa silage ne mumulaba. Bannange olwaleero 9 October kasooli gwe nabalaga mu Gw'omunaana kati emyezi 2.3 silage ente zimuwa emmense. Kati nsigazaayo omwezi gumu kitundu oba 2 okumumalawo. Ekindeetesa message eno si kubatiisa nti bannaye temwenyigira mu kukola mirimu, naye okubalaga nti emirimu bw'obanga wagigendangamo, number 1 okolanga ky'osobola, number 2 oplaninganga nnyo bw'oba oli wakusigala mu kintu ekyo ky'okola oba business. Omuzungu kyayita resilience. Okuvumirira ekintu n'oyita mu mbeera yonna eba ekwetoolodde. Waliwo yali ayimagininga nti nsobola emmere okunkendeerako. Naye kati waawo wasigaddewo entuumu nzitunulako. Olwaleero twakedde ku makya gy'olwe baagitandise ogijjako ettaka. Twakedde ku makya kuba ente zaffe zikeera kulya breakfast. Tuziriisa maize silage. Tuliisa ensawo 75 paka ku 85 9. Oyo maize silage. Tumutandika 12 kitundu okumuteeka mu bibox. We bamalira okukama ssaawa 1 n'ekitundu nga zo zitandikirawo okulya. Ne mbabuulira nti ekyemisana tuziriisa ensawo 65. Tuziriisa fresh. Fresh kiba kitegeeza ekisagazi kye twatemye eggulo ne kisulawo ne tukikuba. Tuziriisa fresh azigonza olubuto kuba silage ono ayinza ozikwata ennyo mu lubuto. Then ekyeggulo ne ziddamu ne zirya maize silage again. Kyova oziraba nga zinyirira. Olwo baziyita planned cattle. Kubanga n'oziriisa emmere Katonda gye yazitegekera omuddo. Nenga ogulongooseza nenga toziriisiza concentrates. Bintu biyiye nnyo chemicals. Bintu biyiye nnyo muddo. Kyova olaba amata gaffe gaagalibwa. Bannange, kiki ky'oyigamu okwo kantu ako ng'olabye ti omusajja yali abalaga maize silage entuumu n'entuumu nga ziri awo zitudde. Azituuzizza nti myezi 2 n'ekitundu atandika ku planning again. Nti myezi 2 egijja nteekeddwa okuba nga nzizizaawo emmere eno. Era bwe nvuddewo ntandikiddewo olugendo lwange akagaali ne nkasota paka Makukuba. Ne ntunuulira kasooli. Kasooli waatuuse. N'omutunuulira, you look at it. Twasimba late. Kubanga enkuba y'omwaka guno ebadde y'amancoolo. N'etonnya wano wali n'etatuukawo. N'etakoma ku ekyo n'ejja n'embuyaga mpitirivu nnyo n'etonnyako katono nnyo n'egenda. So yatulwisaawo okusimba. Therefore, tuli ku maviivi gaffe ng'era olubeera bwe tuteekeddwa okubeera. Naye at least olina ky'otunulako n'olaba nti empeke eyo bw'eba yameze n'eva mu ttaka. Allahu tayinza kusacrificinga. Ajja kutuyamba akule wonna stage waba atuukidde era tumukolemu emmere oba zisobola omuliirawo.
Nentambula naye okumanaginga abakozi bannange eriyo ebintu byentera okulaba ne binneewuunyisa. You know, some things are exaggerated. Acres 3,000 eza kasooli. How many workers do you have? Abamukola. Acres 3,000 ozikola otyanga tolina wano ga sophisticated equipment. Mamed ateekawo acres 1,000 n'abeera n'abalugwala be n'abeera n'abagwere be kati yagasseeko n'abalango kopango kope luli tubadde ku Araro awadifo ng'olimoke awadifo naye ate n'olabanga era you are strained naye ng'omulimu mulina ogukola. Bannange twenyigire nnyo mu kukola naye nga tupulaninga nnyo with a high degree of resilience. Naye nga resilience eyo okugifuna oteekeddwa okuba nga opulaninga nnyo. Kuba bwe nvudde Makukuba ne ngenda mu Lusanja bw'ona otunulira ojja kulaba nga kiringa kyekimu waapi kubanga buli wamu wonna wonna mbeerawo n'emiti kubanga emiti lyerikyekeddene gye riva then nenteekamu ki omusooli ogunaaliibwa ente n'oguliibwa abantu kasooli. Tujjako ku maize bran ente gwe zirya tusooka kumala kujjako kawunga abantu baffe ke balya. Bannange ebintu bino mbamenyeddemu okooko katono kubalaga nti bw'obanga oyagala okuyingira mu mulimu guyingiremu n'obwegendereza omenyangako ekyo ky'owulira ky'osobola. Kati ente zino zonna nga bw'oziraba ezo oba ogenda zigamba ki nti emmere yatuggwako. Naye ekirungi ente si rocks, olaba ne rocks bazitunda ne bazikolamu amayinja bagakozesa. Bw'owulira zikuzitooweredde ente si sanka capital. Ente is a tradable commercial hot cake item. Kyekyantwala mu nte ekiyumba kiri nali mbagaye tenali nkizimbidde mu mbuzi. Naye nze ne mmanya nti emyaka gye ntuuseeko I must be sitting on the table of men. If you want to sit on the table of men, oteekeddwa okuba nga oli engaged into a productive venture. Eri substantive. Engaged into a productive venture. Eri substantive. Ziyinza okubeera enkoko, ziyinza okubeera embuzi, ziyinza okubeera embizzi. Ekintu kyonna kyonna oyinza okuba olina factory ekola emitayimbwa, ekola emisumaali, oyinza okuba olina hotel, you are a hotelier. Oyinza okubeera mu service sector yonna. But try as much as possible to get involved into a productive venture. Avoid as much as possible speculative investments because they are unsustainable and very volatile. That's my message today, Checho.